Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi atwala ku Salam TV program Obutonde bw'osi Musango amanya Ibrahim Bagala aliwo omutesesi wa programu eno. Njagala okutegeeza kwe tuli ku Afro Mobile ogenda mu Google Play Store oba mu App Store n'oba ng'ofuna app eyo nosobola okubanga olaba programu eno just in case ng'ogimiisinze osobola okurewindinga back n'oba ng'ogiraba ne ku mikutu gyaffe emirala egya social media ogwa Facebook, Instagram wamu n'ogwa X era nga njagala okutegeeza nti tuba tugguse ne programu era tulina omugenyi waffe ayagala giving back to the society but ebyo byonna nga tetunnabigendamu kansoke musabe abeere nga yeeyanjula introducing ate tugende mu maaso. Abalabi baffe abalungi aba Salam TV balamusizaako nnyo webale kwekumira ku Salam TV amanya n'eddoboozi Walwambe Premas nga nsinziira Mbale. Yeah. Mbale City. How is Mbale City? Mbale is very fine. We are in Mbale. We have a project that is running. It is called Nakaloke Masigidi. Nakaloke Masigidi program. I know of it kubanga I'm a videographer. And I've been hired to take some pictures of that project. Oh, yeah. Okay. So that's you get to in a project here for Ngaba Salam TV and Salam Charity. All right. Onako oralero Mr. Prim tumuchaziza wano okuba nti is one of the people omanyi bw'obeera ng'olimu eyo situation yennyini, you know what it takes to be a homeless child, to be a street child. Kwegamba okubeera ng'oli awo mu mbeera but Katonda waba akuyambye n'aba nga alina ebintu by'akoledde, you decide n'ogaa togenda kwerabira gy'owava. So Mr. Prim is here atubulire atuteeringe that story gye yabeeramu, gye yakulamu n'okutuuka nti alina kyatuuseeko ate kyayagala okuba nga giving back to the society. So Mr. Prim, tuwe ku background yo gy'owava, gy'osomedde n'ebirala. Okay, neazanya akakisa kano Ibrahim. Nze mu buto bwange nakula na mama. Single mom. Single mother, safuna mukisa gufuna ko that father love. Yes. And we grew up with a hustling mother. Mama waffe yali mukazi mukozi nnyo. Nga akolera wano na wali nga afuba nnyo. So twakulira mu mbeera ey'okutuba. Bagobye fees, toyina lugoye lwa kwambala, olwadde, bintu ng'ebyo bimanyi babyetaagisa ewaka. So taata naye yali around, twagendangayo ebiseera ebimu naye nga omanyi nga abantu bayawukana. No biba birala n'ebiba birala. Yes. So twagezangako era okugendayo naye era yakolangako kyaba asobodde yenga omuntu. So okusoma kwange tekwali kubi naye ate tekwali kulungi. Twaliza awamu nti nagezaako kinali nsobola. But time reached, mama sente ne zimuggwako agamba tukomaawo. So tukomaawo otandika okuyiiya obulamu obubwo. Olwo oli mu class gye wakomamu? Yali senior 4. Okay. Yeah. So mama wange yanjigiriza ebintu bingi nnyo bwe nali nkula naye. Cause twalina ba neighbors nabo tebaali bulungi. Naye ate kyanewuunyisa nti mama ku restaurant yalina ka restaurant kali katono bwe kati. Naye twagezangako okusolooza abo abaana b'aba neighbor ne tubasembeza ne tuba feedinga. Kantu aka katono ke muyina? Yeah, kwaka katono ke twali tuyina. Tekali nga kanene but we used to share with them nga tubawaako, tubayita, tubaaniriza. So n'olaba nti wakiraba gwe mu buto ekintu ekyo kyakulaga ki? Ekintu ekyo kyandage vision nene nnyo, as in mama yandaga nti you have to share. Nakuzibamu ekintu ky'ogamba nti you have to share. Akatono k'olina. Oba katono oba kinene, you have to share. So ekyo kyankuliramu
era nakula nkimanyi nti newemba na kinene newemba na kitono nga waliwo eyeetaaga mba nina okugabanako naye. Masomero ki gwe wasomeramu gwe wayitamu? Amasomero nasomera mu masomero mangi anti obuzibu bwe bwali zaali fees. Ebiseera ebimu anti twatukanga ekiseera ng'osomeddewo tamu wano olinganze nange waliwo omu wasomerawo ko weeks 2 awo n'ovaawo n'ogenda ewalala. So nasomera mu masomero mangi naye primary yange teyali mbi. Essomero lye natandikirako essomero lye namalirizaako P7. So primary yonna wali settled? Nali settled. Secondary kati bwe nayingira senior 1 awo obuzibu ne butandika. Maama agenda ogambe ekitaawo akuwe ku fees, nze siina ssente. Tuuka ewa taata ebiseera ebimu taata nga naye waaba akulabye abamanyi oyagala ssente. Otuuka obeera ewala omulaba naye bw'otuuka obagamba abadde wano naye tetukyamulaba. So byalinga bizibuzibu. Nze ng'omuntu ebiseera ebimu natuukanga ne neeyiyamu awo ng'otuuka n'odda ku ssomero n'obagamba nja kuleeta bintu bwe bityo. Baffe kubalimbalimbamu kaawo. Kubalimbalimbamu. So basically you grew up, mwali baana bameka? Mu family yaffe twali abaana 6. All the 6 children. Balenzi 3 n'abawala 3. Bawala 3. So otuuse olabye embeera eyo engeri gye mukuzeemu. So after school kyekyaddako haso yali etya? After school nasooka nengendako ekasangati nembeerako ne sister wange second born. Nali eyo nali njiriba byange actually natandika nafuna emitwalo 5. Nengenda waliwo bakaita bati obuduuka butunda wholesale. Kati mwalimu omukazi yali atundamu nga ngendayo nengula omuceere. Ogwo omuceere nendeeta ewaka nagulanga mu kilos. Nagulanga super actually nagulanga super kaiso nengula ne super mwenyini. So ne mixinga nogatta nekola mixture then nemutundira wamu nga super. So that's how I used to hustle. Awo nga nakava ku ssomero. Ize napootako kubako ekipoota mpise mu bingi nensiikako echapati. Kati later on nina mukulu wange our third born bamuyita Eric Magic. He's a photographer and videographer. Yampita actually yankubira essimu. I was still in Kasangati nanga premise. What are you still doing there? Nemugamba ndieno ntudde nyambako sister wange. So nangamba lwaki tojja kuba ebiseera ebyo ye bwe nali nkyasoma yalinanga ka laptop. Mami yali amugulidde ka laptop nga ayagala nnyo computers. So nagendanga ne nkwata laptop ye nenjikyankalanya nga nsibimanyi. But I used nga nina passion y'okuyiga nange nga njagala nnyo oyagala okuyiga. Of course buli muntu waba ayiga at first ebibeera byankubamu okwonoona okola buli kimu. So nayonoonanga projects ze oba wakola covid editing. Nagenda mu Premiere Pro nenjiwa project nga 3. Emikolo waba yakola nga emikolo byonna n'oyiwa zonna nenziyiwa nga kati alina kuddamu buzi. So nangamba wali oyagala nnyo okuyiga ebintu bino. So mbadde nsuggestinga nti okole ki ojje oyige. Nentunulatunulamu nga ndaba enda kuleka eno sister wange ate mbadde muyambako olina ekirala kye bakuleetedde in front of you. Kati nendaba nga binyizeemu. Before going there nasooka genda wa mami. Nasooka nenzira ewaka mu kyalo. Nentuuza mami actually nemuyita nemugamba mami mbadde nsaba ku magezi. Era mama wange mwebaza nnyo ebiseera ebisinga ambuulirira nnyo. Sisobola kugamba nti twogera daily naye when we talk at least mbako kyenfunamu. Kugamba walabira ddala nga ebintu bitandise okuba nga bikubuzabuza n'ogenda osinkinge for knowledge, which is good for knowledge. So mami nangamba nti kati gwe nga gwe omutima gw'obulira gwagala ki oba owulira kyekigenda okugasa ku byonna ebibiri. Kubanga kino yes kyolimu oyo
wabadde watandiseewo wafunyewo ba customers banali bwe natundira omuceere ogwo nali ntandise okufuna ba customer abakuma abajja ne nali nyingidde kira 50 atano yatandika with 50 kilograms 5 kilograms so kati kyagenda kikula kati nga ndaba bitandise okumbuzaabuza eno ndikulaakulanya business ate no brother wange bakuleetedde skill netunatumulamu awo mama naŋŋamba nze sigenda kuwa magezi gonna wabula kati oli musajja wetetenkanye sooka otunulemu gwe olabe ekigenda okugasa mu maaso so si ekigenda okugasa kati ekigenda okugasa mu maaso so natula wansi nembirowoozaamu neŋŋamba no kino yes weekiri kisobola okuntwaliriza naye bino ebintu byetaaga obwongo bungi ebyobusuubuzi babyetaaga obwongo bungi nnyo ne time n'okutambula byetaaga okuteekeramu ddala effort so neŋŋamba kangende nkole photography noyingira photography nenyingira photography olwayingira photography mukulu wange mwebaza nnyo Eric kyemanyi gyali ali kuwakinga mwebaza nnyo yakuyingiza industry kuvanga lwe yanyingiza saawa zino sinaba kutuuka wantu kugamba nti ndi wakabi naye mu maaso g'omutonzi ndi wakabi because atulabeyo ku TV ayinza owulira ebintu bino because waliyo abaana abali eyo nga baba nga bakuzibwa mu mbeera but nga tebalina next nga they see that the world has ended for them. No, the world has never ended for anyone. Ekyo tukyeteekamu ffe kennyini mu ndowooza kubanga wemba nina amagulu agasobola otambula nembeera n'emikono ezisobola okukwata nembeera n'obwongo obusobola okulowooza nembeera n'amaaso agasobola okulaba olina otetenkanya gwe nga ggwe ebiseera ebimu tuba n'ebintu we have resources we have the materials naye lwakuba tuba tetumanyi. Talk about that photography thing. Tulabye abantu bangi is it the skill that eriwo eyabavubuka oba because tulabye kati majority of the youth bajoininze nnyo photography industry. Photography industry one kyenyinza okugamba nti it is very easy. Okay, bayingidde bangi but then abasinga bali kujonoona the other way around. Yes, because nze ngenda kujja oba gwe nga Ibra you're going to come to me ongambe nti ndi kwagala bifaananyi nkugambe nti bifaananyi byange buli kifaananyi kya mitwalo emeka ekimu kifaananyi kimu because I have a friend ali disabled naye naye yayingira photography lwadde bamu criticizinga here and there but at least ayina what asomesa n'abalala abali people who are disabled. Photography mwangu in most cases kasitoyiga ekiyitibwa lighting nga ewalirabye videography kibeera kyangu kasitoyiga lighting naye lwakuba abaana abasinga bw'aba yakayingira baagala nnyo okukozesa automatic mode eyo kwata bukwasi kamera notaninga ono oba oliwa n'okuba bukubi kamera yo kenyini so oli basically mu photography toli mu videography? No, ndi ne mu videography. So we talk about the issue of giving back to the society. Gwe nga gwe kiki ekyakuviiriddeko okugamba nti wano wentuuse wadde siina kinene but I have give back to the society? What sparked you off? Ekintu ekyo noga primu waabwe bwenzijukira gye nvudde kankole kino. Ekintu ekyo kiviira ddala ku mutima. Kyaviiridde ddala ku mutima? Kyaviiridde ddala ku mutima. Eyo gye nakulira waliyo abaana bangi. Nkoledde nnyo charity organizations, videography ne photography. So ntambuddeko nabo ndabye embeera y'abantu. Olaba omuntu batuusa
kilo 10 ez'akawunga ne bakalwanira wakiri ne bakayiwa wansi naye nga tewali akatutte ya so ndaba embeera eyo ne ngamba nti naye kiki so mukulaba nti obadde otambula some charity organizations ya so nze nga nze sigamba nti nina ekyo kyosobola kulimba sirina naye ntunulatunulamu ku ngeri abantu gye babeeramu omuntu mulimu abantu Ibra, I'm sorry to talk this but mulimu abantu nga ye olunaku agenda na spendinga emitwalo 20 mu bbaala. Of course they go out and they splash money ne basplashinga sente kwegamba nga ye bye bimunyumira naye nga waliyo omwana ali eyo amaze ennaku 2 talidde nga n'amazzi ganywa agasena mu kidiba oba ekitegeera so nze ntunuliramu ebintu ng'ebyo ne ngamba nti kangezeeko kyensobola omulala bw'anaakiraba nti kirungi ajja annyongereko because atraba ku Salam TV ayinza okwebuuza at your age tuyinza okati tumanyi emyaka gyo mituufu at your age okyali muvubuka wandibadde oengaginga mu bintu ebiralalala because abavubuka nga we twemanyi we engage in so many activities. I know. Naye n'alaba n'agamba omwana oyo ekirowoozo yakijjewa n'agamba nti okusinziira bwendaba there are people, older people, disabled women and men, everybody, I have to give back to the society. Mr. Ibra, nze nkulidde mu nnaku. I know what it means lacking. I really know what it means lacking. Omuntu bwakugamba nti sirina nga kituufu tayina. Oluusi ayinza okuba ayina naye nga kyalina yakibudgeting. Naye mulimu abantu nga ye tayina. Nga ne bw'omwaza otya tayina kyayina. Ali awo bubeezi. Obukya ne buzibwa bwabala. Gye bali kubanza entambudde mbalabyeko. So ntunulira ekintu kino kinkwasa ennaku ku mutima buli bwe nkiraba nzijjukira how I grew up. Ntunuliramu engeri maama wange gye yastrugglinga ne ngamba nti kale singa ffe faabo otuuka okwegoma noga singa nze baali. Kati ntunuliramu nga omwana akulaba n'akwegomba yesu oba toyina kyoli naawe oba toyina naye just ebiseera ebimu ennyambala naye ebuzaabuza omuntu akulaba just engeri gy'oyambadde bayiza olowooza wano wendi kumbe nange bannaaye nange ninga primu bannaaye abatwala ku Salam TV. So kyekyo so nze kinkwatako nnyo ku mutima era kinkakatako kugamba nti waakiri bano abaana be nakula nabo n'abaana be nakula nabo bambi bali mu kyalo saawa zino buli bwenzira mu kyalo basanga ku prim wabeera nabo. I understand bw'wasamba nabo akapiira bw'akola ki babadeebo olutuukayo baga wakikuba kati buli bw'otuuka prim soko mpeeyo 2 era bw'omuwa 15,000 ng'asabye 2 eyo wiiki ayinza okukubira essimu wiiki yonna naga prim oli otya oli bulungi buli kimu kitambula kwegamba ng'olaba asiimye nnyo. By the way ndowooza kirabika babe bantu aba like those are the people nti asobola okuki omuwadde kitono but na appreciating waliwo gwowe ekinene not appreciating. Yeah, I know. Kati nze ekyo kimpa essanyu mu mutima okubanga mbadde sirina naye nkutta akatono ke nnina nenkagabana n'omuntu n'ogamba nti nasanyuka. Omanyi nze nkina mu mutima nti essanyu ly'omuntu bw'oba omuntu essanyu ne Katonda naye oba omuwadde essanyu. Bw'oba omuntu ennaku ne Katonda naye oba omuwadde ennaku. Nze kinnyumira nnyo okulaba omuntu nga musanyufu ne waaba talina kyayina naye nga musanyufu. Era omuntu wenzija njagala nnyo abaana abato in most cases baana abato abo
omwana wajja wendi I make sure at least na kyemulekerako because buli omu alina love eri abantu abalino because kati gwe nga gwe omuntu kati ayinza okuba nga akulabye ku Salam TV because bino ebintu byetunyumya okay most of the people bayinza olowooza bya firimu byaki but when you get a person ali mu kifaananyi ekyo in that picture at least kati wayinza okuba aliyo omuntu atulaba ku Salam TV n'alaba Prim naga olaba Prim yali bw'ati ate nze musingako why don't I because we want to create awareness of giving back to the society nti bwe tuba tweyambye ffenna at least tujja bba nga tulina we tutuuse nze nganze saagala nnyo kugamba nti kujja gy'oli Ibra ne nkugamba omulundi ogusooka nti Ibra nyambaako nenkomawo ogwokubiri ogwokusatu sikyagala nze nganze because mba nkimanye nti nga bwenziza olusooka noŋŋamba nti toyina naawe oba toyina ne wooba oyina nti oba oyina pulaani zaki oba oyina byewa pulaanize ya so nze omuntu aba ayagala okuyimirira nange stand with me in this cause aba asobola okujja nze sobola gaana muntu yenna kujja kuŋŋamba nti Prim nze ndikuteerako obukadde 10 ku kintu ky'ogenda okukola ya sisobola gaana naye kinyumira nnyo ng'okireese oyagala nga weewaddeyo osazeewo mutima kuba mulimu omuntu ajja okuwa agambe nti Prim ndikuwa sente zino naye oyinza ozirya mulimu gyebali I've seen a lot of people nga akuwa sente naye nga takwesiga oba kitegeera then I love that trust ng'omuntu aze gy'oli nakuwa n'agamba nti Primus okay ku birthday olikola ki nti ndikuddiza n'agamba nti okay nze ndikuwayo kilo 10 ez'akawunga n'asirika busirisi. We talk about that before nga tetunagenda kumulamu. Is it now a tendency oba just abantu bakikoze because bakikola out of love ne bajjukira? I'm going to leave a question with you. Why have you decided oba lwaki osazeewo kubanga or giving back to the society ku mazaalibwa ago? Gwe mulembe oguliwo ye tendency etandise oba just people are just being appreciative obulamu Katonda bw'aba abawadde? Nze nganze remember we are different people. Buli omu aba n'endowooza ye. Nze nganze ndowooza nti wemba ndikuwaayo ku birthday yange ku mazaalibwa gange kinyambako era kinyangwirako mu kaseera akamu katya nti omuntu ajja kujja agambe nti ndikuwa ekirabo bajja kujja n'ebirabo bingi bakuwe sente bakuwe eki nze ezo sente mu kifo kyozikwata nzitwala awalala wakiri nja kukwata 80% to give back to the society. Okay. If I fail to get from outside at least nja kwata ezo ez'ebirabo n'ebirabo bye bagenda okumpa kijja kunyangula bana bagabye ebirabo yes okay. Kijja nze nganze that's why I decided to do it on my birthday, but siri chikola only on my birthday. Okay. I have a very very big vision. Okay, atraba ku Salam TV program Obutonde bosi Musango okuddiza eri Abetaavu Mr. Prim kyaliko nti ye yasazeewo ku mazaalibwa ge waaba akikola kyova atwe mubuuzizza ye tendensi eriwo okuba nti weebaza Katonda obulamu bwakuwadde oba katuveeko mukuumulako bwe tukomawo ajja tubuulira ebisinga ku ebyo. Tova ku Salam TV program Obutonde bo.